abasubuzi badde bekalakasa olw'emisolo gino emingi mwami Museveni yababinika minisita w'ebyobusubuzi omumanyi nti mbadi kati mbadi bakamulonda tanaweza na mwezi mmoja kugambye minisita w'ebyobusubuzi Museveni gye yalonda nga yakabba akalulu mu 220 omumanyi kitegeeza bannansi ba Sudan tebafuna mu myaka 29 Bashiri gye yamalanga abakalakala kati gwe tosobola kumatiza ati ate mu Uganda fe tugenda kufuna mutewali iyo gavumenti ya Museveni gye tulimu eyina abaminisita 80 mbameka 82 naye ng'ensi nye ziri mu East Africa zina abaminisita 86 ensi zonna eso yes Mandela yagamba nti tukooye okulemberanga abantu ne tugenda ku street ne babakuba amasasi fe ne tuddeeka ne tweba n'atondawo ekisinde kye baatuuma Umukonto esizi ekitegeeza people power naffe nga bannayuganda ensonga lwaki tuli mu people power amaanyi g'abantu okulaba nti gavumenti ya Museveni naffe tugisuula mu ngeri egoberera amateeka kubanga era bamandera tebalina tteeka lye baamenya Anita Amongi oyo mama Kizigo mama Sadolini omubbi omufere kye yakoze n'akwata mubbi munne empuuga mbwagenda akole audit mbwagenda anoonyereze ku ssente z'ennambole engeri gye zaakwatibwamu ez'ekisaawe ez'okuddaabiriza omubbi agenda anoonyereze ku babbi naye nga n'amusindise naye muki mubbi naye mubbi mama Kizigo Sadolini mukyala Anita Amongi ng'agamba nti Honorable Joel Sonyonyi leader opposition mbu ne bamutemula talina valid imagine gwe yeeyita omukulembeze n'ovaamu ekigambo ekifaanana kikyayamba eggwanga Anita Amongi kyayamba eggwanga kugenda wali ne bampuuga mu parliamentary commission ne beegabanya ssente ayigiriza omwana w'obuwala how to become brown when you are black ali mu kuyigiriza abaana baffe obubbi yes kuba kati ali mu kuyigiriza abaana b'obuwala baga nti bw'otuukana mu ntebe y'obwa sipiika olina kuba mubbi Anita Amongi kyali mu kusomesa abaana baffe Alright, a very good morning, good night, good afternoon kusiza mutuna kulwalero. Ndino mbako ya parliament owakawempe thausa aliyo ate addeyo. Honorable Hassan Nsubuga. Twebaza omukama bulamba atubadde tukwatishali balamu. Nene twebuza ffe baani abakyaliwo. Abatusigese tebakitadde ne Uganda yannaku bajjeno batandise okufa bonna bafa. Kenya bafa ate bagamba neme okutegeera. N'obudde obusinga otwanga information agawano n'ageebunaayira. Jeno wa Kenya yafudde. Ruto n'atugamba yali agenda to overturn my government ne muita je tukole FM kati ate lwaki yafudde ndi mulabewo ne jangu tukole FM twakitegeeza tandikira tusookedde Bulaaya tudeke waka abatuwuliriza mulabusiza nembeebaza okubeera ku programu eno mwebale nnyo mwebale ddala amanyaze Honorable Hassan essuubi lyakawempesawo nzeze kagwe inamu essuubi ate nze eddoboozi simanyi kifo president kyagenda kumpa baana ba minisita nedda bweraba kiki kyosobola nga kino nze nja okubeera minisita w'ensonga z'obwa president okulaba nga ensonga za president Robert Kyagulanyi Ssentamu zitambula bulungi nnyo otugeze nga bwali eri London n'omutegekera embira office lebanga esigadde etambula bulungi emirimu gy'eggwanga nga kitambula oyagala kujjako vice president bwe no ate tekikugisaako kubeera nti ayina vice president naye wabeerawo abakugu mu office ya president abateekateeka emirimu emirala egy'ekikugu so kati nze ekyekifo kimanyi president wange ajja kukimpa era kijja kuba kinsaanira. That's very nice. No ensonga eyo wetugenda okutandikira nga tutandikidde mu ggwanga erya Kenya. Tutandike mu ggwanga lya Kenya yesebo. Kenya twagala okubagiza bannansi ba Kenya. Jeno CDF Jeno Francis Ogola yafiiridde mu kabinje k'ennyonyi mu ggwanga erya Kenya. Yafiiridde mu ssaza lye bayita Elgeyo Marakwet. Ojja gayiga jiga ssaza eryo wabaddeyo bamukwata mungu ababadde batawaanya engeri y'abatujjukira essaza eryo lirimu Abasomaali bangi
kakati abasomali wali baba ku boda ya Somalia jukira Somalia yafuuka failed state Somalia eri mu kiti kyensi ze bayita failed state wewa bibiri byanjawulo waliwo failed state nga Somalia ng'erina ne president naye nga president afugako kawugi kunsenamba ennene ng'afugako kawugiro katundu butundu ate nga ne waafugira wennyini tali safe essaawa yonna bamulyawo ate ebeera failed state nabeerawo nekibayita classic failed state yensi nga bw'olaba Sudan yeekalutu nti mu bufunze kati tewali afuga Sudan kubanga bw'olaba Libya ba president bali bana abo Libya ina government kati ziri 3 waliwo efugire Benghazi Tripoli efugire yeto ku mailo 10 bonna buli muntu abo bonna bagamba bakulembeze mu nsi emu kati eyo ebeera classic failed state obanga bw'olaba Yemen nti Abdallah Saleh yafuga Yemen emyaka 30 bamutira mu kibuga ekikulu sana so mukino olowooza nti kakati Kenya Ogola General CDF yabadde agenze okulambula embeera nga bweri abatujju abo amajege gabalwanyisizza batya okulaba nti tebataataganya mirembe giri mu masaza ako ne bamala okusuula gavumenti ya Abdallah Saleh ate abayekera abawusi ne bajja ne bawamba abantu ne bagoba ne gavumenti eyali eriwo ey'abantu kati efugira kumbi mu mailo nga 1000 okuva mu kibuga ekikulu sana ekika kyate nga kikambo nnyo okitegeera so obweraliikirivu bw'Abannayuganda wewe buli wane waffe ku muliraano e Sudan Bashir yafuga ensi eyo emyaka 29 ng'awambye buwambye bulungi emyaka 29 gye yafugira Sudan bannansi ba Sudan bagifunamu kikati matongo. It's unfortunate in yes. Kati Sudan yatabanguka matongo kitegeeza bannansi ba Sudan tebafuna mu myaka 29 Bashir gye yamalanga abakalaka kati gwe tosobola kummatiza nti ate mu Uganda fe tugenda kufuna mutewali emyaka kigenda gyewunzika bwekiti gwe tunuulira kati baminisita ba Mu7 abaliyo obadde omanyi nti ensi nnya Rwanda, Kenya, Tanzania ne Burundi balina baminisita 86 ensi nnya ng'ozigase wonna baminisita 86 fe Uganda yokka tulina baminisita 82 naye ikonomeze ensi no ate ne ba MPs 5 mu 529 naye nga Kenya Tanzania kuzebya bali 10 Kenya economy ya Kenya yesinga obunene wano mu East Africa balina baminisita 20 economy yaabwe ye Kenya yesinga obunene wano mu East Africa balina baminisita 20 Tanzania erina baminisita 23 ye economy eddako wano mu East Africa. Uganda tulina baminisita meka? Rwanda erina baminisita 26 ye economy eyokusatu. Burundi erina baminisita 16 gye tugamba nti tugisingasingako. Fe tulina baminisita 82 nga n'abamu tebamanyi mirimu gyabwe. Omuli baminisita of no portfolio? Kakati gwe mbuulira osobola okumenyera baminisita 20 oba 10 gavumenti ya Museveni. Naye nga obamanyi tebakola mirimu kibeebaani menyerayo abi b'omanyi amanyiko omuyeka kitegeeza tobamanyi naawe nali manyi Katomba wamala abasuubuzi babadde beekalakaasa olw'emisolo gino emingi mwami Museveni yababinika minisita wa by'obusuubuzi omumanyi nti mbadi kati mbadi bakamulonda tanaweza na mwezi mmoja kugambye minisita wa by'obusuubuzi Museveni gye yalonda nga yakabba akalulu mu 220 omumanyi oba yali ani olina munnamawulire abasuubuzi badde beekalaka nga n'abasuubuzi bennyini tebamanyi na minisita abatwala mu minisita gwe balina okutuukirira nga nange bwe sitamumanyi era bagenze wamatiya kasajja minisita wa finance naye ng'ate waliwo minisita by'obusuubuzi gwe bayita Francis Mwebesi naye tamanyikiddwa ne byakola tabimanyi basubula ntena busa so bali mukubba bibbo n'ebigenda maaso tabimanyi okimanyi nti minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa
emabega kawe yajja mu kakiiko ka parliament akakosasi yasanga eyali akulira ekitongole kya UNBS Livingstone of People namusanga mu kakiiko ka kosasi namuganda ate gwe bigo kireeti namuganda nti nze akulira UNBS naga saakugoba naga nti ate wangoba naga ofisi okyagirimu kyamwendi kati kumbi myaka gyonna mwe naga nakugoba emyezi kumpi nga 8 emabega okyali muti kakati kitegeeza n'ebitongole ebiri mu ministry gyatwala n'ababikulira tabamanyi n'ebifaayo tabimanyi yeyo gavumenti ya Mu7 gye tulimu erina abaminisita 80 bameka naye ng'ensi nye eziri mu East Africa zirina abaminisita 86 ensi zonna eso yes ikonomi esinga obunene wano ku lukalu lwa Africa ya Nigeria zitera kutambulira wamu bbiri bwetaba Nigeria ebeera South Africa Nigeria erina abantu obukadde 2 mwata erina abaminisita 47 abantu obukadde bumeka abantu obukadde 2 mwameka mwata erina abaminisita 80 bameka mubasaba South Africa yeyawo yeyokubiri ngambye bakirwanira ekifo ekyo South Africa erina abantu abasoba mu bukadde 6 erina abaminisita 6 mubasaba gavumenti ya Ramaphosa ku South Africa Mandela mu kibiina kye kya ANC kuba Mandela ye yali akulira ekibiina eba ekisinde ekyaba musaayi muto ekyali kikolera wansi wa ANC kye bayitanga ANC Youth League. Mandela yagamba nti tukooye okulemberanga abantu ne tugenda ku street ne babakuba amasasi ffe ne tuddeeka ne tweba n'atondawo ekisinde kye baatuuma Umukonto esizi ekitegeeza people power amaanyi gaki government naga nti amaanyi g'abannansi ba South Africa abanyigirizi galina okuvaayo galabe nga genunula ensi yaabwe gajeddiza okuva mu mikono gy'abakabu abaali bababbye n'abatulugunyiza abakozeeko effujjo erya buli kika era Mandela ne bamusiba ku Robben Island emyaka 27 emyaka 27 gye basiba Mandela olw'okuteekawo ekisinde ky'Umukonto esizi naye bannansi ba South Africa ne bagenda ne babeera mu kisinde ekyo okutuusa bwe basuula gavumenti ey'abakabu so naffe nga bannayuganda ensonga lwaki tuli mu people power amaanyi g'abantu okulaba nti gavumenti ya Mu7 naffe tugisuula mu ngeri egoberera amateeka kubanga era Mandela tebalina tteeka lye baamenya bano abakabulu abazungu bababetekangako bisango nga kati byetulaba babateeka ku bantu baffe abali mu kooti ya Nabweru abali mu kooti y'amagye abali Kitali abali Ekigwa abali mu makomero okwetoloola eggwanga nga kye babavunaana kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne people power ne NUP so kati walabye ennaku ezo ekisaawe ky'Ennambole nga kiri mu kuddaabirizibwa bali mu kukiddaabirizibwa nakirabye ono Lieutenant Colonel Kidimbuko gwe baawa omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe ekyo ne bamuwa biliyoni 97 yagaye nti kweze biliyoni 97 yatoolako obukadde 97 mbu n'abuliirira omusambwa gw'Ennambole omusambwa ogumanyi omuzimu munaguwa omuzimu gwalina akawunti muguveewo mugusobole bakkiriza mbu omuzimu gubakkiriza okola ki okuddaabiriza ekisaawe kakati Anita Amongi oyo mama Kizigo mama Sadolini omubbi omufere kye yakoze n'akwata mubbi munne empuuga mbw agenda akole audit mbw agenda anoonyereze ku ssente z'Ennambole engeri gye zaakwatibwamu ez'ekisaawe ez'okuddaabiriza omubbi agenda anoonyereze ku babbi naye nga n'amusindise naye muki mubbi era njagala okwebaza omubaka wa Parliament Johnson Odulu akiikirira constituency ya Erute North ndowooza mu bitundu by'Emambuke yavuddeyo n'agamba naye speaker nyabo omubbi ate omusindisa anoonyereze ku babbi banne enkima esobola okusala ogw'ekibiri tekisoboka
Nagamba omubbi mpuga tasobola kunoonyereza ku babbi abali mu kisaawe ky'e Nambole nga naye tukyamunoonyerezaako ku bubbi obw'emiliyoni 5 ze yatwala ne yeegabanya. Oyo yennyini Maama Sadoli ni Maama Kizigo Honorable Theodore Ssekikubo mubaka wa Lwemiyaga bwe yajja mu Parliament laga nti bannaaye sente zino eziri mu kubbibwa wano ebintu ebitambula sente ziri mu kubbibwa abakomishona mwegabanya sente Speaker twetaaga audit wano mu Parliament bannansi bamanye sente zaabwe ziragawa zikozesebwa zitya. Maama Kizigo omukyala Anita Amongi yamugamba busaagala nonsense oyo wano mu Parliament kubanga nze ebyo sibikolerako sikolera ku ngambo za social media. Okitegedde? Yes sir. Twabadde tuli awo mu Parliament omubaka wa Parliament omanye emabegakaawo leader wa opposition Honorable Joel Senyo dopu waffe yali agezaako nga abatemu bagezaako mutemula era emmotoka ye baajonoona official ka ey'obwalo ne bajonoona yonna era nakati talina mmotoka mwatambulira. Leader wa opposition omulamba talina mmotoka fwe emmotoka ye abatemu baamulumba ne baagala okujonoona era yonna ne baleka nga bajonoona nga boonoonye emmotoka ya leader wa opposition Honorable Joel Senyo era n'okutuusa kati talina ntambula. Naye omubaka wa Parliament owayiganga municipality Peter Mugema abasinga gwe bamanyi nga panel yaze mu Parliament n'agamba Speaker n'amugamba Speaker leader wa opposition wano mu Parliament baagala kumutemula baagala kumwassasinatinga atiisibwa okutemulwa kyetaaga okubaawo Parliament ebeeko kyekolawo ekyamangu kubanga ono omuntu munene mu ggwanga leader wa opposition mulamba akiikirira bannayuganda kumpi bonna kubanga Mwami Museveni akalulu yakabbabu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula. Omanya Anita Amongi bwe yamuzeemu yagambye Peter Mugema Panado Honorable n'amugamba nti oyo newe bamutemula talina value is relevant. Yes, yagamba nti value ki gy'alina. Maama Kizigo Sadoli ni mukyala Anita Amongi ng'agamba nti Honorable Joel Senyo leader wa opposition mbu newe bamutemula talina value. Imagine gwe yeeyita omukulembeze n'ovaamu ekigambo ekifaana bweki naye nga naye Anita Amongi emabegakaawo yalaajana mbu naye baagala kumutemula. Lwaki ye yabireeta mu Parliament nga yabadde agamba nti ebyokutemula Honorable Joel Senyo leader wa opposition nti tebirina value era tebisaanidde kuleetebwa mu Parliament. Ye bwe yali alaajana nti baagala mutemula lwaki ye yabireeta mu Parliament n'akwata ne ssente z'omuwi w'omusolo obumbi obusoba mu 3 n'agula n'emmotoka eri Amadi ng'atya okumutemula ng'ezo ssente zonna ali mu kuzibba bubbi kubanga talina yazimu. Kati gwe n'ojja ogamba leader wa opposition olinga agamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga obubaka Anita Amongi yadde abuweereza President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti newe bamutemula nga Anita Amongi bw'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu President talina value. Naye nga Anita Amongi akimanyi nti mukama we Museveni yabba bubbi kalulu President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula akalulu. Naye n'ojogamba nti okumutemula talina value mu ggwanga Uganda nanti nga mmwe muli mu kwegabanya muli mu kubba ssente za ggwanga ssente za muwamusolo contribution gye bali eri bulamu. Kati ye Anita Amongi alina value alina value ye yakubba value ey'okubba ssente z'omusolo ey'okuddamu kwepikya ne bano bamagogo baani ebyo bye birina value bye biyamba eggwanga ng'ali mu kubba bubbi ssente zaffe. Kikyayamba eggwanga Anita Amongi kyayamba eggwanga kugenda wali ne bampuuga mu Parliamentary Commission ne beegabanya ssente z'eggwanga. Ayigiriza omwana w'obuwala how to become brown when you are black. Ali mu kuyigiriza abaana baffe obubbi. Yes, kuba kati ali mu kuyigiriza abaana b'obuwala baga nti bw'otuuka mu ntebe y'obwa Speaker olina kuba mubbi. Anita Amongi kyali mu kusomesa abaana baffe. Yegase ne bampuuga kati mpuuga ayigiriza balenzi abaana baffe abalenzi okubba ate ye Anita Amongi ayigiriza babuwala. Kati bo be balina value abo balyoke bagambe nti Honorable Joel Senyo leader wa opposition nga president wa Uganda omulonde ow'ekumi Robert Kyagulanyi Ssentamu eyawangula akalulu n'ebitundu 54 n'obutundutundu obuyitamu ng'ate era yakawangula n'ebyo ebitundu ng'ate era ne Museveni era yali abbye naye era ne kamulemerawo. So Mwami Museveni ne Anita Amongi banno Maama Kizigo na baani mukimanye
nti Jowero Ssennyonyi n'amala n'atemulwa mugenda kuleetera eggwanga lino ebizibu. Awo tugenda okutandikira olunaku olw'enkya naye mwebale mabuli eddamu ebale okutamba munaffe bana flash kya Uganda atukono mbaka w'ekawempe Honorable Hassan Nsubuga tusaba Mukama akwongeremu obugabirizi n'obukuumi ate Mukama atuwa obukuumi nga bakino bwana ffe tutambulira mu Mbukenga naye nga mwebale kutambulanga wamu naffe ku flash kya Uganda tukomye mu field okukikuba nga bwe twakikolanga kuba nti twaddeko bize mu classes wano ne wali teri kuzikiza every breaking news expect them are going to be available and to be updating and let you everything know kyetwogeddeko omukulembeze ebungereza essanya lyabaddeyo naye nga tunjajjogerako olunaku olw'enkya ng'ali mu kkubo komawo tujja kukyogera so mwenna bannaffe abankumire atakumira mpeera ate olundi ndowooza Omukama ge mubezi waffe mbeere bulungi mwenna mweraba.